zaba Uganda nga bulijjo ku Kadama TV niyanza okubeera nga bampa time eno okubeera nga mbatuusaako bye mbatuusaako amawulire gengenda batuusaako leero ga mwana muwala gwe bayita Shamim Namawa. YouTube osobola okusakinga noteekamu ekigambo Shamim Namawa. Omukyala oyo mumumanyi myaka 7 emabega yalinga akuba music we yali mulungi mu buyimba nga buyimba nga breaker. Omukyala ono agaliwo gali nti baawe abadde member of parliament wayita Apollo Kantinti yamusibidde wabweru n'abaana be. Embeera ng'eno tukubiriza nnyo abayimbi nti banaye abantu bano bwe mulaba bano nogaa nti n'omuntu alina ssente n'ogenda naye ng'akujje mu kuyimba. Abantu nga bano bose tebabeera batuufu. Yamusibidde wabweru, yageze kumweze mu ddwaliro n'amusibira wabweru n'abeera nga amugaana okuddamu okuyingira mu nnyumba ye. Ennyumba musajja wonna kye mulina okumanya nti ennyumba gy'obeeramu ne mukazi wo ebeera ya mukazi wo n'abaana be. Bw'oba ofunye omukazi omulala olina kubeera ng'ofuna nnyumba ewalala. Ebintu nga bino abamu tugenda tubyogera abalala ne babiwakanya, naye nga kiri nti tosobola kusibira mukazi agenze n'abaana mu ddwaliro. Kasooke tuwulire eddoboozi lya Shamim Namawa. Aye nga nfulumye ne ngenda n'abaana n'asibawo n'agula kufulu n'atumibwa booda ne bansibira ebweru. Nina omwana ow'emyezi 10, nina omwana w'emyaka 5, nina n'omwana gwe sizaala wa myaka 4 n'omulala wa myaka 7 agenda weza myaka 7 ne gwe najja mu constituency gwe tukola ki gwe tulabirira. I think she's around alinga myaka 9. Ne mwami Kantinti yatufulumizza ebweru n'atusibira ebweru. Abaana abalwadde balina ebifuba. Nene kyaŋŋamba muno nfuluma amaka. Ndi mukazi we wampeta anfulumya ennyumba sikitegeera. Tewera obutakkaanya naye kati ngeera ng'omukyalo omufumbo bikunyingiriza n'ogamba yoyo munaye gwe wafumbirwa kovume obeerewo okulw'abaana biki okuza abaana biki naye okuuma ekitiibwa kye nti honorable. Naye kati kino ekintu ekiba kiyingiddemu obulamu bwange n'obw'abaana mulimu domestic violence. Nali muyimbi naŋŋana n'okuyimba so n'embeera eno